okukyusa embeera gye tuli mu Uganda. Timetable y'ebyokulonda si yesalawo nti kati bwe biggwa tuddeyo twebake. Tuwuliziganya ne bannaffe abasinga obungi mu bibiina ebikyali ku mulamwa gw'okulwanyisa Museveni. Kuba ebimu ebiri ku opposition ate bikola ne Museveni. Tuwuliziganya nabo ekiruubirirwa kyaffe nga PFF kwe kubeera nga ebibiina bino bikolaganira wamu bisimbawo abantu ku buli kifo omuntu yemu ne we tunaalemu okusimbawo ku buli kifo omuntu omu ku buli kifo. Okuteekawo empuliziganya, obutakufuula, obutayombagana, obuteevuma, kubanga ffenna obulabe obutwolekedde bwe bumu. Besigye ali mu kkomera n'abanuupu bali mu kkomera. Tetumanyi Museveni ani gwe agenda kuddako kusiba. So ekyo kitukwatako n'akwadde buli omu ng'ali mu kibiina kiki. Obumenyi bw'amateeka bwa Museveni ne mutabani we n'NRM obwo okubulwanyisize wamu nga tusaba n'abantu abalala, abannaddiini, ab'ebitongole eby'obwannakyewa, kubanga okulonda kuno kwe tugendamu kuyinza okuba nga okugenda okubeera okusinga okuzibu mu byafaayo bya Uganda nga Museveni mukadde wa myaka 8, mutabani we akeera kwewerera abantu nakubasiba nakubakuba nakubayigiriza Lunyankole. Tuyinza obutafunayo kulonda kugenda kubeera kubinga kuno n'okwetegekera nga tukolaganira wamu. Etteeka eriwandiisa ebibiina by'obufuzi ligamba oteekwa okusembebwa abantu 50 okuva mu bitundu 230 ebya Uganda. Tetuyina awo tugamba nti tugenda twagala kubukala mu Uganda yonna ng'era abawandiisiza ekibiina we bali. So tetuyinayo nitugenda kwesiba wano, tugenda kwesiba mu Uganda yonna. Twalangirira ku lunaku lwa Mande nti tugenda nga tumaze okufuna certificate oba tetugifunye oba eruddewo naye nga tumanyi kati tugenda gifuna mu mwezi gw'omukaaga tugenda kutandika okutambula Uganda yonna. Era tusuubira kyovola twagalanye Electoral Commission etuwe certificate yaffe wiiki eno ejja tutandika okutambula nga tutuuka mu bitundu bya Uganda okunnyonnyola bamemba ba PFF ebyobufuzi bwe tubiraba naki kye bateekwa okukola okusunsulamu ba candidate n'okukola general mobilization n'okwadressinga rallies. Tumaze emyezi kati gisuka binatyana kuwera myezi 8 bukyanga tutandika okuwandiisa ekibiina kino mu Gw'omunaana. Bwe twawaayo okusembebwa kw'abantu signatures mu mwezi gw'11 twali tulowooza nti Electoral Commission n'abeetuwandiise mu January tutandike mobilization mu Uganda wonna. Ebyembi ate awo ne Dr. Besigye ne bamusiba n'abalala. Naye kati okuva lwe batadde mu gazeti kitusuubirayo ekintu kimu nti mu wiiki eddako eno Electoral Commission egenda tuwa certificate yaffe bwe naaba gituwadde. Honorable Mike Kabaziguruka gwe twakwasizza ebyokulonda yatandise dda okufulumya forms abaagala okwesimbawo mu kulonda okujja batandike okulaga ebifo bye baagala okwesimbamu okuva ku pulezidenti okutuukira ddala ku LC. Ebyembi okulonda okumu kugenda kutandika mu mwezi gwa mukaaga kubayita okuwa special interest bavubuka abakyala abakadde abaliko obulemu. Kati kitwagalya Electoral Commission etuwe certificate mu bwangu tusobole okusunsulamu bakandidate abagenda okwesimbamu tutandika okulangirira obukulembeze bwa PFF mu bitundu bya Uganda byonna kubanga ekyo kiri mu mateeka tetusobola kimenyawo. Ekirungi kye tuyina nti PFF mu bitundu bya Uganda buli wamu weeri era kyovolaba nga yafunyeyo abantu abagisembye okugiwandiisa. Naye kyetaagisa okugoberera amateeka kubanga mu Electoral Commission twawandiisayo constitution gye tuteekwa okugoberera. Kati twagala Electoral Commission etwanguyize certificate tusobole okugoberera constitution eyaffe gye twawandiisa kuba kijja kuba kibi ndi mwagenze mu Electoral Commission ne muwandiisa ekibiina nga kirina ne constitution ate ne mutandika okugimenya ku nnaku olusooka. Twagala kubanga ebibiina birala nga bakandidate balonderwa ku kitebe twaga buli wamu gye bali gye bateekwa okulondera bakandidate nga party primary zonna we zibeera. Ne kati Electoral Commission yetuwisizza tuyina olukuŋŋaana lw'aba promoters abaataddeko emikono wiiki eno egenda okutandika. Tusalewo olunaku ki mu Gw'omukaaga lwe tugenda okutongoza ekibiina kino mu butongole mu Uganda wonna tulangirire na butya bwe tugenda okwetaba mu kulonda ate tunogenda mu maaso nga tulwanirira eddembe ly'abantu. Kuba ate weerabira nti Dr. Kizza Besigye omukulembeze waffe akyali luzira bamuvunaana emisango ne tebamutwalanga mu kkooti kuwozesebwa.